yatabuka nandaga nti nze nina bye nenoonyeza ebirala nenkireka nengamba oba osanga kyekinaleeta emirembe ewaka naye kino kyankubye wala. Omuwala gwe yakalaba amuzaddemu buli kimu kyonna akiteeka mu mannya ge. Bannange nkole ntya mumpe ku magezi. Kakaawa mu kyenkya nga kakutusiddwako Prestige Magellan. Atubaza bagaga bateka mu sente mu kakaawa kaffe bannaye kasambi wulidde nenga Prestige Magellan muri big nnyo era nga bibamu ku batadde sente mu gabula sekukulu n'empaka z'okufumba wano ku Bukedde basange ku Graphic Building we bali bakeera bagudde oda era genda bakusuubuza ebintu. Yajo wa Prestige obulamu obwomaze okulayika nti obutereza ewakaawo abaana ne batakutawanya kulekana n'abaana bakomyewo omuntu abeere nga talina wanywera ku mazzi gwe basimbe busimbi bintu biva mu sesako ate koteka Prestige akakaawa dola buli omwaka mukawulidde nizo butetaaga kakwata wadde mukategedde omukyala alina ebizibu bye ate ekintu ekyo kituuka nnyo ku bakyala omukyala agamba nti no batubina omwami we nga tewali sente kati zajja era ebintu bitambula bulungi nnyo ye agamba weziri era agamba balina abaana bana bazaalira nga kubiso embeera nga si eyanguwe nnyo nasooka n'alinnyamu ekyawansi munange agira alinamu okuzaala olw'embeera ebbanga lyatuuka omusajja n'agamba nze njagala baana omukyala n'agamba ye bannaye nga lufuuse luyimba namwongerayo omwana omulala kati balina 5 abaali awo nga awulira olugambo nti owaye waliwo Sire Queen bawo gwalina nti yamugulidde amaka gali mu mannya ga Sire Queen yamugulidde emmotoka biri mannya ga Sire Queen omukyala kati yasooka nalowooza byakulimba naye agambye bituufu okusinziira nga bwanoonyereza bimusobedde akole atya agamba yagezaako okonvisinga omusajja ebintu ebimubidde mu mannya ge mbuomusajja nga akola olutala waka nagamba owaye kankireke osanga kyekinajjayo emirembe ati kino kyenyombera nakireka naye ate byawulira eri bimutabudde abasajja abakyala ntera bagamba kati ekiseera times have changed olwokubanga ebiseera bikyuse omuntu asembayo simanya mwavu simanya tutobe bigenda bidiba batono nnyo ne percentage kisobola gibawa nti eringa 40% abajjukira eri enkaaga tebajjukira bakyuka walaba mulungi walaba nti gokadiye walaba nti tosaana kakati tobanga omanyi obanga osazawo okutoba naye nawe kakasa nti ebintu olinako share abakyala mbanyo mukwano atata gundi yabirimu atasobola ku bintu alako ye agenda atekayo mannya ge ninga omuntu ambeerawo mu bulungi mwegendeeze mbeererawo nzege gange Mukama Katonda asaasire naye maama kankuwa amagezi ekintu ekisinza okwonoona ddoola obufumbo bw'abantu n'okuyiwa z'eŋŋambo eŋŋambo zonoonye obufumbo bw'abantu era abasinga bali mu kwekwasa gundi ye yabiŋŋamba senga sawuliriza gundi maama obufumbo butambula bulungi awatali mukka era nga bw'ogambye nti obufumbo bwe butambula obulungi kati gwe otandise obutabula awali omukka tewabula muliro naŋŋambo bakulimba kubanga ogambye nti bakugambye nti abantu bava mu bufumbo nga bagamba ogundi twamulabye alina akawala kapeya nako naga nti nze sifumba namujja n'atambula n'agenda n'amala omusajja mwaka 2 nga talina mukyala gwaleese waka yagenda nti kutandika ate okuteekawo embeera egenda okuleeta obufumbo bw'okuyiika okufuna amanya mu bintu bikiyinza obutamuyamba dola omukazi statement yo giwulira nabashite kimuyamba ngoli bamuzimbira takutte ku bintu bye bako onomukazi yakugambye nti bakola ne bazimba ennyumba bonna nabatalina kyakugasamu gwe babakoberewo wekka lwaki balina abaana era simugambye nti avudde mu makandi abakyala muyitiridde nnyo okwasa abasajja ekisa bakwasa ekisa abasajja abasinga tebajjukira omukazi talina empirical abajjukira batono owulira ekintu kyawulidde tewali babeera muliro batali mukka ebyo bituufu wali obuzibu olugambo lw'enkugambye olusinza okutabula amaka akunyingiridde nze mbadde nze njogere byange nakulinze n'ogere ebibyo kati madamu lwana ekintu eki fuba okulaba nti ebintu bigenda mu mannyago bwe kiba kiganyi mugende mu kkooti ebiddiira nze mbiraba mu maaso ayinza okuba afunye omusege nga mubbi
ate emisege egimu mirogo girogera ddala giroga abantu ne bakyuka timing agenda okudda engulu nga buli kimu tewali kasita gwa mu bwati nga ddanga kalulira amaaso mu bebi nkwagala nnyo nalongo osonyiwa kati bastede lwana ku bintu byo bidde mmanyago omale balendo olutalo lw'omukazi ono owulidde tomulekaawo mulage nti sivaawo kubanga ntuli naawe okitegeera netutulagamba ntulina kintu neki mu bintu byo ng'otuddaawo ngeri bazimbira balala baamu bastede statement y'omukazi giwulirize bulungi osooke reactive ku statement nze maze reaction yange rugambo wamama nze kankubuulire bitandika bitya ab'olugambo bagobere wala tewayagaliza ya munne kuzaala nduusi awo oli wennyini aleeta olugambo baga nti akusigula tagugula olwo yennyini akuleetera olugambo bwe lunabeera nga lukyamu ogenda kumaliriza nga gwofiiriddwa nga gwokozeroazi omusajja takutte ku bintu byo bwesigala n'abaana bo omusajja ajja kudda kuboteseza 0-3-3-7-8-7 anakuba esimu nagamba mukute ku bibyo 0-3-3-7 mujoza abakazi mmwe obadde ogamba ki wama wangi yetuli ndi bulungi bitandikira mu lugambo kimpulira nga tonnagenda mukulu tobiwulirangako nti gyebiribine bintu bibaayo bibaayo kale tweyanzege wangi abo abasajja kasita bamukyusa tayimingi wangi ng'owedde alaikum salaamu warahmatullah yesebo naye balayirira yagamba buulire abantu abatamuzika tebayitirize abantu batebakyalina byakola abantu babayeyeza eŋŋambo ogambye abantu bayeyeza eŋŋambo olina nfeeri n'aleeta eŋŋambo nazizaalira zitabula amaka g'abantu naye omukyalo yaikiriza baleme mutabulira maka bageze kiraba bakutte mu bwavu bali batandise okubeera obulungi kituufu abeere mukumiikiriza aleme kuwuliriza ŋŋambo baleme mutabula lwaki tebabisaze ku mulala tebabisaze ku mulala kyola naye njagala kuwuliriza omukyalo ono abeere mukuba kumiikiriza kubanga njagamba buli omuntu asobola okulaba omuntu n'abuuminga bwekintu tetusanyo ayitobanga alina akawala tebamulaba nako naye omukyalo ono akuuma amaka ge nga ebaava mu bwavu nze yenteesa yange oli akwana yitona kyomugambye akwana tekinnakakasibwa nti akwana bakubabaza saidi yaabwe akwana tekinnakakasibwa nti akwana bakyali ku assumption ebbanga lyabaddeyo nga bayitawuliranga lugambo olwo maama webereremu luzze kati mu 2022 giri gyonna emyaka badde terujja hello manya hello wangi sebo tukuulya yogera wa esimu ebuuseeko muyite ku 0-4 nyabo pasita bugingo mukazi we yamujja mu maka ge yalimu oba yagamulekamu naawe okiraba ate byonna kyekimu ki amaka yagamulekamu atoledde entende n'azimba amalala ntende biki yabeera nakiti
n'oli atagateeka mu mannya ge yagasigaza ekisabu gy'otuwadde bannange abakazi mwagala ebintu abakola safaari abatabayina temufuna temuwasa obenga tumanye nti tewawasa naye temwefuna nti tebabagasa ate mwagala obbawasa temubawasa mubeere singo bwembabugamba tbalina contribution gyebateeka ku bulamu bwammwe madamu lwana ku bintu ebidde manya lwaki mukazi yateeka lwaki omusajja yetateekaku contribution ku bulamu bw'omukyala tabuka ebyo mukama yakikola tosobola kikyusa mukama yakikola bwatyo tife tubeerawo tereza mulina bingi byemukyusa naye ate ebyawe katonda atende mugati ate tebikyuka ate mwagala kukyusa ebyammwe mutuyanye mbu sina kintu kiri manya gange biri manya gandi bane tubeere serious tufunaali ku simu halo ese mambo wanji Sentebe okay naye nga tonagenda lwaki abasajja tebatereera abasajja abutwaka abatereere baleme kuddeyo neeno nabo baleme kubeerana mubeerekawamu baana babayiriza okuddeyo neeno amakana mukola okwononeka webale nnyo ssebo okay oyo chairman Sentebe Mulamba yayogedde yayogedde ensonga ezo ate ojjuke bakyente babeera mu kutaawuluza maka negatereera katusome ku bubaka tufuneo yasembayo wali aliko hello sebo tukuwulira sebo tukuwulira sebo Tesa ekale sebo gyebale sebo Tesa sebo tukumfutibwatyo atulemye okukwatagana naye katusome kubaka mbuweereza nagambye mwebale okutuweereza mwami mpagi nomukyala Dora omukyalo oyo gwe bagulira ebintu mu mannya ge kirabika ye yakozesa obuyigirize bwe bwalina nagamba omusajja nti ye buli kyalina okumuwa akiteeke mu mannya ge naye simanyi oba nga omukyalo ono eyamugamba ebintu ebyo ddala byali bituufu ekirala omukyalo ono musaba atetenkanye atandike okukola kubanga omulembe guno abakyala bakozi nnyo era bafunyeemu nnyo mwebale kutusabira leero Bukedde kwegali amasanyalaze Julius Sekibule atulabira Johannesburg tweyanzege mugamba kyaba Johannesburg onaganye nti mwebale kuweereza omukulu alisaidiza wali ekatovu aga nti omukyalo oyo agumena abaana be kasita omwami tannamwegaana yagira alinda nze Ahmad Dora abyogedde bituufu oyo omwami musiru nnyo ate alinga omulalu bw'otoba na mukazi wo ate nekola ebyo oba obuze nate omukyalo oyo agume yeyongere okunoonyereza bwe bikaka oluganda luganye lwandise bwabikakasa agende ewa omusajja bamusalire amagezi aba omusajja oyinza otuukayo nga ye mugagga waabwe kucha ye mugagga waabwe mu family nga tosobola kubaako kyoyisawo neki era nga buli kyoyogera nga bagamba leka twogere katerega maama katerega mpeera abaana nga tebasobola kunyega Ono agambye nti Dora n'empagi mwebale kuweereza ye Haji Khalid alisaidiza wali Juba aga nti omukyala amagezi gemuwa abeere mugumiikiriza osanga omusajja yamuteeka mu ddaame
ng'ebintu byajja kuba bifuna oluvannyuma. Nze ti Honestly Mubende gyatulabira sorry bambi omukyala nkusaasiddeko naye wakakasizza oba oluusi bigambo naye bw'agamba nti amazima omusajja alina akatinko naye kasita akizuula weekolere ebibyo nga emyaka teginnagenda. Baana bataano balina okubatuyanya emyaka ngaana. Ono agambye nti Doola kituufu omukyala azuukuke oba omukyala azuukuke abo basire Queen tebaagala kumanya balya ssente bwe ziggwawo ne baweta. Ate oluusi bati babyagala na bya ddala naye yakyamuka bukyamusirwa ndabika abantu beeyira ebizigo ennaku zino oli omulaba ng'afaanana nga malayika naye nga mazima gali nti bambi si mulungi ali awo atiisa owulira kakati ono omusajja neerabira nti omukazi wamwagala ebya ddala yono gw'amazina y'ebbanga eddene kati bo ate nze kyemumanyiko ekirala bagenda ne balogo abasinga bakozesa ebintu tobisobola ogenda okulaba nga omusajja wo takyontegereka alinga mulalu takyadda bino byenjogera mbiraba naye Doola sire Queen tasobola kuloga nfudde sire Queen temumumanyi ali sire Queen abaloga bamukyala bw'obeera oli mu nsi ki gwe abaloga bamukyala mpaji oli mu nsi ki sire Queen gwe mwogerako mulala era gwe okyali mwana muto okyali mwana muto obulamu mpaji obulamu nga piisa ekoma eno ng'ayingirawo nga kagato kaliwe kati obamanyi abo tugende ku Makosi. Makosi agambye nti mwasuze mutya ekyenkya naye mukkirize nti sitaani yali musajja olwo si lugambo mukyala yeebereremu. Mama Makosi alisaidiza wali emaraba era nange nekwatagana Mama Makosi nembuuza nti wange mu 2000 nga tebaluleeta mu 2001 nga tebaluleeta 2000 tunajje ne bataluleeta balulese mu 2022 tewali waba muliro watalimuka. Onagambye Haidora omukazi oyo amagezi gemuwa abulireko abooluganda b'omwami tomanya anafuna obwenkanya. Nze Lubega Bashir Nakabira village atulabira side z'Ebuyende district tubabuuza akabali side eyo. Onagambye nti mwebale kuweereza mpaji ne Doola olugambo talimba kati omwami we amubuulire amazima. Samo Owore alisaidiza wali muyenga abamanyi tasobola kugamba amazima naawe Farid ne Doola mwebale kuweereza mukyala munange ng'olabye n'ebizibu naye gasajja mmwe mutama wabula mukwano oyo omwami yakukoowa dda naye yiiya ngeri ki gye mugabana ebintu bye mulina mukwano funa looya akikoleko wabula abakyala mwesonyiwe banjagala nga bwendi anti waafuna akwerabira kye mbagamba kyennaku zino weegendereza omuntu gw'obeerawo nga tayina mwegendereze obeera n'olingo gamba kale kanzitunke noona ayina naye ng'atayina bangi bakyuse. Kati nno ne Dennis akugambye nti mbalamusizza n'agamba nti Doola agamba nti kyensaba omukyala oyo akole obuntu bulamu asirike aleme kuteekawo mbeera asabe Mukama Katonda ekirungi akyali makage omusajja tannamuggyako kintu kyonna ku ebyo bye bagenda mu maaso n'okubanga bakola byonna. Omukyala already muntu mulamu kubanga yagamba yagezaako n'okuteekawo olutalo ebintu bibalina bibeereko mu mannya ge omusajja n'atabuka n'akita n'adda ebbali n'asirika. Mama abantu amwe bagonda ennyo babafuula domat ne babalinyirira ebisooto bituukira ku ggwe bigwera ku ggwe paka Mungu bwakuyitanga gwe bakola bwe batyo. Oluusi olina okuwambula ku ddoboozi mukyala munnange nkubuulira olina ottabuka mukko omukyala munnange nkugamba omuntu omulage nti naawe olumwa naye buli wonulaga omuntu gwe tolumwa ekiryoke paka ddi bino ebintu byogera bimanyi. Waliwo ekintu twesitegeera mu bulamu bwange bwe kuba mwakafaananyi nga mubadde muli bafumbo nga mulina n'abaana nemugaa nti kati tugende mu maaso n'okugabana ebintu liyala obufumbo bubakyaliwo wabuwawedde anti wabaawo obutakkaanya kubanga mutuukira ku ekyo ntitugabana ebintu wabaawo unfairness egenda okutonya kwate ebire ne biyita n'egenda sikine wezijja nozeebakiramu bano abantu si be baaluli fe bagamba baffe babeeranga n'abantu abalikirira bano abantu si be baaluli bannanga abantu bano abaliwo balala bano abantu abaliwo bazibu akutulaba ati mu maaso n'akasaba ekintu nga takikolanga nakikola bannange mutemulaba nkyukakyuka bwezze maama nammwe mukyukeemukko tugenda wazibu naye ffe tukitadde tunyigemu tukomewo ati naakola ki tewali kakaawa mu kyenkya nga kakutusiddwako 9.3 amafaranga Rwanda baguze $2.3 batunze 5.5. kale naye atukujukiza gabula sekukulu muntu wange twaga tukudiza sekukulu tuvuddeyo katujje mu byesanyu ebitusanya
kakonge kamaze dde okubeera nga kafuluma akagabula sekukulu era ekintu kyangu nnyo kye balina okubeera nga bakola omuko guno ogwokubiri agwolengera nkutte bweti wano wennyininyini wano wolaba nkutte wewali gabula sekukulu kati akakonge kano kasalemu teekawo erinnya lyo teekawo ennamba y'essimu ateekawo ne gy'obeera kaddi zo yaguziza amawulire oba kaleete wano ku kampuni ya Vision Group otujja kukwata akalulu tugende mu maaso n'okubeera nga tubawa amanzaali aga sekukulu ku Bukedde fama embuutikizi naye tugenda kubeera nga tugabulyayo sekukulu ekyokola kyangu nnyo gwe kasita oteekako Bukedde n'ogyongeza buli omu n'agiwulira olwo Katayira agenda kujja akukwate ku mukono aguyingize gusemaduuka mumugiyita supermarket oba akutwale mu katale olonde ebintu byonna by'oyagala amala bikusasulire ssente ogende weejavaane ffe tuleeta ssanyu ku sowaani yo ate era nekitugamba ekirala nti nno n'empaka z'okufumba tugamba nti nno abawanguzi 5 obutale buli 10 era akatale koyo kabamu ekalifuba owangule nti abunaasukkuluma nti bannaye akatale kenna kasolo kafumbye tujja kulondayo obutale 5 abawanguzi abaana abasi bawangudde mu butale obwo nga tubaleeta nga tubawa ne gabula sekukulu yaffe nga otwala Christmas ewaka kyokka ate nga neri mu katale wawangula Bukedde ogirabye enkya tutandika era nga tusooka lufula aya basi tugende international news amawulire gaffe ate agavudde bweru wiiki ewedde nakozera kugulira y'omukyala omuzanyi wa Nigeria bamuyita Rita Dominic nekugamba nti no weekend eno agenda kubwa empeta Rita Dominic bamukubye empeta e Bungereza era embaga yabadde y'amaanyi ddala yatutte bakyalibe omusajja muzeeyi ekintu bamwita metron we ekyalabe kyakabi nnyo bakyusize nga bamanyi yabadde white wedding banna ebintu binyuma nga birimu ku ssente sikulimba mpaji pozi tewampita ku mukolo jakuyita guddako mbakale ayogedde kumpita awo bamukatidolawo red carpet omukyalo oyo aludde mu Nigeria era nga bwetwogera sinema zalina Rita Dominic yakazanya firimu nga 2 kati naye yakola company production company wagiyita Rita Dominic Productions era eri mu Nigeria kitegeeza naye kati afulumya firimu ezize myaka gy'ekyenda abo baleebye ensi eno be basooka mu Nigeria sente zaaliwo era bazikola omuli omukyala ayitibwa Genevieve Naji olabi kitaawe wamutwala gwe gawunyo girengedde Bungereza ewadde embaga bane mukaga mukole ku mbaga ngeezo wano bazitwaleko bannange naye nga omusajja yanwasiza bamuyita anosike Fedlis nagamba omusajja oyo olaba pastor omungereza eyabagasi leka kati awo n'olaba embaga nga baawukana babijeno gye babeera batutte eri akajanja babigabana tubajja bigabana naye kale alist ago mawulire malungi omukyalo alina emyaka 47 era yomu kugobogeera ennyumbu ye tazaala amazima gali nti paka kati tanafuna mwana naye ya list teyemazeeko ssanyu teyemazeeko ssanyu bintu bigaana wano tereeza saidi endala ate osobola osanyukirayo byonna tebisobola kubanga bituukiridde kubanga banne kati nga Jolet Omotola yalina abaana 5 yazaala ddala bali myaka gye beŋŋamba era bwe bazanyanga ebiki Nigeria Genevieve alinayo omwana omu ayitazanko mulala naye nga ye mukama tannabamuwa luli kyosanga ate ayinza omusumululira katumusabire kasita bagenze mu mbaga ate embaga bwegwera kati kibakulaga mwana era bwe kiri webigaana awo omanya nti embeera egenda kubanga egenda kuyingiramu abalala awo oleeta buleesa azaala oli n'asigala ng'agenda mu maaso n'okubanga atambuza ensonga naye ng'ensonga bwezito bwe zigenze mu maaso n'okubanga zitambula tubaagaliza obufumbo obutukuvu mukama katonda ababatere mu balaka n'ekisa abakyala kambategeeza abaami ekituwasiza twagala peace si pieces twagala peace tuwaza kufuna peace si pieces kati mutuyambe peace eyo gye tuba tuwasiza okufuna tugifune ate tuleme kufuna pieces ekyo Muhammad Sekade yakiŋŋamba nti mbufumbo tunoonya peace si pieces ebyo byawukana bw'ogenda maaso n'okubanga obyetegereza katugende mu ggwanga erya Ukraine ekiri Ukraine kikyafumba mutugu wetwogerera ndowooza olabye embaga ey'omukyala oyo Omotora gye bakulaze nti bagikoze nga bambadde zigown oba nga bambadde agakooti kikulaga nti obunyogovu bwatandise okubeera nga bujja mu Europe kati n'obunyogovu bwatandise wali mu ggwanga erya Ukraine jjukira ntubadde tujja tukugamba nti omusajja ono mu Russia enkuba gyakubamu okulabika nti no asaanyaawo amasannyalaze n'amazzi mu ggwanga erya Ukraine ayagala obunyogovu bugende mu maaso n'okubeera
nga butuuka nga mu Ukraine tebakyasobola kufuna mazzi, tebakyasobola kufuna masannyalaze ganaabayamba okuwoominga ennyumba zaabwe babeere nga basaanyawo omuzira bafune ebbugumu. Kati nekibaddeyo pulezidenti ow'eggwanga erya Ukraine gwe bayita Zelensky ate kwoteeka meeya ow'ekibuga gwe bayita muganda wange Vitali bavuddewo olunaku lw'eggulo nga buli omu yabadde ayogera ebigambo ebitakwatagana. Okusinziira ku pulezidenti yabadde agamba nti abantu ebitundu nga 8 ku 10 balayokedde okulabika nti no basikosebwa omuzira ogenda okujja n'obunnyogovu wabula nga ate ye meeya gwe bayita Vitali nga yavaayo agamba nti abantu babali mu kibuga abasinga bonna bamaze okubeera nga bafuna ebikozesebwa omuli amasannyalaze omuli amazzi amalungi n'okusitookinga emmere. Kati pulezidenti yadde ayogera birala nga ne meeya ayogera birala okukakkana nga bagenze maaso n'okulabika nti no bawanyisiganyiza ebigambo kubanga ye pulezidenti mu kwogera kwe ayagala afune abagabi b'obuyambi abagenda ogenda maaso n'okulabika nti no bamuyambako. Twalaba abasajja bali okuva mu ggwanga erya Britain nga bagenda maaso n'okuba nti no bamuwa obuyambi wabula America ye omusajja oligo bayita Biden alabika abadde akyaganya okubeera nga akwata ku buyambi bwe 23 okulonda mu ggwanga erya DRC genda maaso n'okubeera nga kuyinda. Bano baludde nga banoonya ensimbi ezitabaddeewo era nga wetwogerera ensimbi zino bagamba nti bamaze afazali okufunako ebitundu ebisoba mu hafuwe era nga jjukira nti beetaaga emiliyoni 600 zino za dola okuteekateeka okulonda mu ggwanga erya DRC naye nga mu budget balinamu obukadde 405 bye baateekamu. Jjukira nti DRC eweza population y'abantu miliyoni 8 kiba kitegeeza nti awo ekubisa mu Uganda emirundi nga maaso n'okubeera ng'etambula yali mu DRC yali mu Angola ate kwoteeka ne Rwanda nga bateesa okuba nga bakomekkereza olutalo oluyinda mu ggwanga erya DRC. Abayeekera mbu bakanyiza okulabika nti nno emmundu baziteeka wansi wali eza M23. Kati abayeekera bano mu kukaanya ate bo tebabaddeyo eri mu kulabika nti nno muganda wange bateesa naye nga bamaze ne bakaanya ne bagamba nti kati emmundu bazitadde wansi naye babayeekera baga nti meeting gye beetaaga kutuula n'omusajja gwe bayita Felix Tshisekedi afuga eggwanga erya DRC baagala ekitundu kye baawamba bo ng'abayeekera ekyeri mambuka babeere nga bakisigaza olw'okuteesa kugende maaso n'okubanga kuyinda. Kunaku olw'omukaaga nali nva e Masaka mu kibuutikira emmotoka naziraba ez'amagye zampitako mu lweraawo naye nga ziva Kenya nga ziriko abajaasi abawererako ddala nga boolekera wali mu ggwanga erya DRC basobole okubeera nga bakuuma emirembe. Ndowooza balaba emmotoka ezo ne balaba nti no beetaaga okuwummuza mu kulwanaganyamu kubanga Uganda, Kenya, Burundi badde bamaze okulabika nti bayungula amagye gagende gataasa embeera mu ggwanga erya DRC. Bwe tuvaakawo ne tugendako mu ggwanga erya Ethiopia amawulire agavuddeyo galaze nti n'abagabi b'obuyambi aba World Food Program kati batandise okulabika nti nno batuuka mu bitundu ebyali byabalemedde okuba nti nno batuukayo. Ajjukira nti abayeekera bano abateguri abagenda maaso n'okuba nti nno bayeekera mu ggwanga erya Ethiopia bavayo nabo ne bakkaanya ne bagamba nti kati ebyokulwanagana biweddewo kabatuule wansi bakole gavumenti eyawamu wali mu ggwanga erya Ethiopia era nga aba World Food Program bagamba nti abantu 17,000 abaali boolekedde okulabika nno bafa enjala bamaze okulabika nno batuusibwako emmere n'amazzi nga bagamba nti basevinze obulamu bw'abantu. Bwe tuvaakawo ne tugendako mu ggwanga erya Malawi amawulire agali agagenda maaso n'okubeera nga gatambula gye bayita Anti-Corruption Bureau emaze okulabika nti nno ekwata Vice President ow'eggwanga erya Malawi ye we twogerera nga ali mu nkomyo agenze maaso n'okulabika nti omukulu ono gwe bayita muganda wange Chelimo amaze okuba nga akwatibwa ku nkoona n'asindikibwa mu kkomera era nga ono yasibwa ku lunaku lwakutaano akyagenda maaso n'okulabika nti nno aliira ku mere eruzira. Ono bagamba nti alina contract gye bamuwamu akasente n'agenda maaso n'okubeera nga agigaba ate nga contract yali ya gavumenti era nga yagiwa ekitongole kye bayita ekya SCB ekyali kigenda maaso n'okulabika nti nno kisaavinga gavumenti ensonga ezitali zimu naye ng'okusinziira ku mawulire agavaayo galaga nti president essaawa yonna yonna owa Malawi agenda kuvaayo asobole okulabika nti nno ayisa statement eya musajja we okulabika nti nno yakwatiddwa n'aggalirwa ku mere eruzira wali we bayita e Malawi. Amawulire agasembayo
gavudde mu ggwanga erya Japan. Amawulire agava mu ggwanga erya Japan galaga nti bannansi abasoba mu 10,000 batandise okuba nti no beeyiwa ku nguudo nga bagenda mu maaso n'okubanga beekalakaasa, era nga jjukira nti Japan gye buvuddeko emabegako yagenda mu maaso n'okulabika nti neeyongera okumyumyula mu nkola ey'amateeka gano aga COVID-19 ng'erina n'amateeka ge yateekawo galabika nti nno makagali. Jjukira nti Japan okebera COVID-19 kukyali kwa buwaze n'okugema kukyali kwa buwaze. Kati bagamba nti waliwo abantu 10 abagenze mu maaso n'okulabika nti nno bafa, naye ng'enfa gye baafuddemu waliwo embeera yabadde eyinza okugenda mu maaso n'okubeera ng'ebataasa n'olw'okulabika nti waliyo amateeka ga COVID-19 agateebwawo. Pulezidenti ono gwe bayita Muganda Ngejipeng agalaze nti okusinziira ku mbeera nga bwetambula gabadde tegasobozesa abantu bano 10 okulabika nti nno bataasibwa wali mu ggwanga erya Japan. Ne bannansi batandise okulabika nti nno beekalakaasa baga nti n'omukulu ono enfuga gy'abafuga mu bukyanga agenda mu maaso n'okubanga akwata mu buyinza n'erabika nti nno tewoomya nakabululu nga kati baagala kwerwanako okwejja mu buddu owabateebwamu pulezidenti oyo gwe bayita Muganda wange Jipeng agenda mu maaso n'okubeera nga abafuga. Kati kyeki kyali mu ggwanga erya Japan kwekalakaasa kwatandika weekend neggwako, kati kuyingidde kumpi wiiki namba abantu beekalakaasiza ku bibuga wali e Japan, naye nga poliisi ekola ekisoboka omukka egubakubamu, amazzi egabakubamu, ate kwoteeka n'amasasi aga rubber bullet agatali gano agali serious agatta abantu nago gagenda mu maaso n'okuba nti nno gabakubwa. Katubasabire kubanga COVID abadde yabakosa ate banagenda mu lutalo kiyinza okubeera nga si kirungi nnyo essayidi eyo. Ffe tujja kubanga tubategeeza ensonga endala ezigenda mu maaso n'okubanga zitambula. Jjukira nti olupapula lwa Bukedde ne New Vision luba n'amawulire ago okuvaako ebweru w'eggwanga wali ku Bukedde Farmer Embutkizi. Tuba tugenda mu maaso n'okubanga tukuwa amawulire ago okuva ebweru w'eggwanga ku ssaawa 9 paka ssaawa 11. Kalule Sulaiman abeerako mu programu ey'Ekirya Atabaala ne wali ku Urban TV ku ssaawa 10 ez'ekawungezi, era tuba n'amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga. Ensonga ezitujja kubanga tuzikwongera mpola mpola. Katugendeko mu mpapula z'amawulire ate tulabe biki bye bagenze mu maaso n'okubanga bawandiika. Temuva ku Bukedde TV1 tubagamba tukyagenda mu maaso ne programu ey'Ekyenkya. Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenafulu ayamba ku nnyindo ezizibikidde, amaaso agasiiwa ne allergies. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Atubebaza ba Jenakof munange mbawagire kubanga ate eddagala lyabwe nze nali ndigezesezzaako ekirungi kyalyo Herbal. Habo tesusula nnyo ddalu likutula mangu ekifuba eri abaana. Omwana akolera dola ekifuba asula nga akolera nga obulya gwakolera mutima nogaba nnange omwana afuna ekifuba temperature nezijirako nogaba nnange ati kati musujja nti talina musujja nti sifuba just nogamba abana bo bafuna gye ebifuba ebijja ne temperature yaffe nga tetwabibirako bannayo ensimu gyonoonye. Kama Katonda atusaasire busaasizi. Dole na gyewagamba okutandikira mu mpapula z'amawulire Bukedde yafulumye dda era ng'akugambye nti abasinga okwaka mu mpaka zino eza World Cup babakuleetedde mpola mpola abawagizi babakubye wano ebifaananyi aba Bukedde nga obategeera era ng'ono omukyala abika mu Croatia bakugambye nti Morocco nka biri mu Bukedde olunaku luno olwaleero byagenze maaso n'okubanga alambulwa wano bagambye nti Bufalansa eriisa buti ne bakugamba nti Portugal enoonye wiini ku Uruguay byonna biri mu Bukedde olunaku luno olwaleero ne bagamba nti Brazil njiruvu ye Pastor Gasintamale musajja wa Katonda yawandiise enteekateekezo. Kale ebyo jabisanga ate mu sports bwe tugenda wano twagamba twaleta omukuba guyita Super Kid. Super Kid otunula ku baana balina ebitone ebyenjawulo leero amaanyi bagatadde kwani mwana wuno ono bagamba nti no Kayanja alubira kufuna ssente mu chess kitegeeza azanya chess. Ugono muzanyo gwa magezi Kayanja alina kuba amanyi concentrating ne outuvuddewo nga tugamba nti no gabula sekula kakonge mwekali era bakujukiza page y'okubiri kasale mu okaleete wano ne bagamba enkumbi terimba okulimira mu mayinja uno sempijja ngalaga obunyanya walimira mu mayinja mpola mpola busajja wattu bakulaze ebimu kubirime byalima ate bino byangwe birabikanga ebyangwe ebirandalanda ebyo kitegeeza ebirandalanda bisobola okubanga osobola birimira mayinja nokubanga oli maliri engera wano dola ku kibuuzo kino kibatera okubanga baleeta Bukedde ine ekibuuzo kyekuteeramu ekugambye nti omusajja yandikoze emirimu gy'awaka olw'okuba omukazi asinga ssente.
Not really naye ebintu ebimu just babikola na mukwano ebya wakati biba mu sente kati ebya wakawa ebintu bikyukamu waliwo olabanga bw'okwata ku bintu n'obyoza tolina kyoba mulimu abasajja bemanyi nga omusanga n'omusanga nga yakikola nga taliko wadde okulumwa nti oba bamujoze n'omusanga nga ali ku mwana mwambaza pampa aga mumpe wano mwe mumalize ebiri eyo kubanga bakula bamugamba oyambako. Nengera wano moga wana wali mawuli agabeera gavudde mu bitundu ebyenjawulo bagambye nti America moga asabye abazadde okusomesa abaana babadde sayidi z'eriyiganga nga bagenda mu maaso n'okulambika enteekateeka. Abase omujase kapeeka olukwe balukoledde mu Kivulu. Niba nange amagye gase omulala ku byokubba emundu. Russia ekubye emizinga egifaanana egya nuclear. Bagambye bya BMK omugenzi BMK yino diru ya bumbi abiri gye basomera omwana n'asooberera ebyapa omwana yateekayo ebyapa bannange. Kama Katonda atasembeera naye Alhaji Ibrahim Wanga Kibirige Mukama Katonda akugazize kabuliyo akusinye bye yasobyanga omuntu kubanga gwe gwo wagutuusa abaana be baagala okutabula ensonga saidi eyo. Vugambi. Akale nabagereka munange ate bongeramu abirabo jukira emizi emyaka 6. Ayoge. Yaweze emyaka 6 guno omwezi oba. Amazaalibwa amalungi. Bakyamu ebirabo. Kardinali ekyabadde ku kabaga ak'emyaka 28 ejo bwa kardinali babitaddewo. Bukedde olunaku luno olwaleero abantu bamwe kwate bamanye enteekateeka n'ensonga nga bwe zitambula nnengera akushaba awereddwa okulinnya muwino nkugambye nalabye amawulire g'eggula aga Bukedde nga bakulaga mbu mutebe bamukuddemu bukuuzi bamugyemu na nnyondo yabadde alemeddemu ate muzijukiranga gwe baali bajjeeyo naye naddayo mu ofiisi nga bwoga nti kangende nkole handover twala tugende ate bagenda okulaba nga alemeddemu bamukuddemu bukuuzi mu katebe bannange bintu ebyo kasita mweta kati yamuleeta taliiwo kati yamuleeta alina kusooka kujja n'alaga nti musajja omuntu wange aveeyo naye nga tannajja eyinza okubeera nkambwe nnyo. The New Vision tumutuusemu naye nno munaffe tugamba mulimu emirimu bagamba Bank of India erina emirimu bagamba Rukonjiri District Service Commission waliyo emirimu tenders nazo mweziri UCU erina tenders Palisa District waliyo bino ebintu byagezesa mukama asasireeyo tuukayo olabe olabe bano bye bakola tomanya baticha abasukulumye kuba naabwe ate bagenda kuba babawa engule zaabwe rujja kuba lunaku lwa kusatu sife tuzigaba wano ezo zaawano za Vision Group naye ku peegi $8 walabako mukwano gwo gwe bayita keke oba kiri owakiwanuka ye Anthony Jeno ng'abazungu bali mukunya ane nga bamukunya alabika nti nno naye abyebalama ne tulabako n'akatambi nga waliwo munnayuganda yavaayo najjanaga nti alimba byayogera naye ng'ali eri mu nsi z'abazungu kati bagambye nti UN eyagala eteekewo akakiiko nga kali independent kakola okunoonyereza ku kibonyaabonya abantu ekiyinda mu ggwanga erya Uganda. Nkugambye ate kati nno waliwo kati kabinkano ani agenda okutwala entebe wa gavana ndaba wali bata balisinza abayaye bali wano batadde kusunuma wali kasekende kwali kasekende wenda abadde munda sekende bamukubadde ekikono bamufulumya bamukuba ekikono muhakanizi mwali omusajja si mwangu oyo wamaanyi yali mwangu bamulekete tagendayo nuwaga bamwali nawuliranga bamutenda sina wadde okwogerako naye sogerako naye nawuliranga bamutenda anti okuyiwako omukolo olutalo omusimbi guli awo emyoga sakozi bobongedde sente buwumbi 133 kati nno singa zituuka bazireete kubanga ezasooka tetwazifuna bibiina twabikola wano ne bigenda tugenda okumaliriza bwe tuti ng'embeera muganda nge tevuddeyo bulungi nnyo nawe wewandiisa batuwandiisa wano ati nno owulira mukwano gwo Babalanda bwawandiise Babiri Emile Babalanda awandiise omuko wano n'agamba nti only God knows when Museveni will leave. Katonda yekka yamanyi ndi Museveni lwanaagenda kituufu era Mukama Katonda yamanyi kubanga alina okufuga kwe Mukama ye yamuteekawo ate nekiraddala nti kibalina okukkiriza Mukama Katonda atuwa ffe kye twetaaga tatuwa kye twagala kuba kye twagala kiyinza okubeera ekibi gye tuli kati atuwa ekyo kyalaba nno tukinamu obulungi nze kimanyi nti teri bufuzi butava wali Katonda kituufu era Katonda yalonda abafuzi era kyova olaba Odinga teyayitamu kitaawe yamukolomera mu myaka gy'ekyenda namugamba mwana wange gwe
wanange gwe toyifuga naye musajja yagezaako era wa omukolo gwa editor wano gugaa nti gavumenti efulumye etteeka ku bintu bya plastic bintu birabika nno biyitiridde okubeera ebizibu nnyo nga tebikwatagana bulungi nnyo okusinziira ku nteekateeka nga bwesitama naye nga New Vision mwekwate agula 2,000 eza Uganda osobole okumanya ensonga ezigenda mu maaso n'okubanga zitambula baana ba senior 1 math akyalimu senior 2 geography gwe baleese kale tugenda mukyala wa leero tukyakola dakika 5 ziyise ku ssaawa 12 katuwumulemu ate tukomewo olunaku lwa Monday. Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenafulu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Capital Chicken. Kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa ate kyangu okuinvestinga tusange ku offices zaffe Kamo Chakanjo cha Street Plot 74. Bakugamba bagenda kukuyambako okulunda ate nga gwe tolabiseeko ku ground bawe buisente olinde bulinzi magobaago era amagoba gajje kusinzira ku sente ze wateekayo obanga otadde akadde nga kamu ne bagulamu obukoko nga 2 akitegeeza nti no zinaatundwa era amagoba gajja kujja nga gali mu line ebo akuba ku bisimu nga bagamba waaye asente mali twagitunze no na sente oba tuziteekewa Capital Chicken katyawo wetu se togenda kukwata mukalimbwe togenda kukwata togenda kubayo nga bagema obukoko busimanya amajja abana baga tutte leka bali batawane n'abaana agwe wekwate Capital Chicken. Omukyala wa leero tugenze ate ku baana bakomyewo abaana bakomyewo naye tetubajinya nnyo bogola muko kyetaagisa okube ekisaanidde wokyalina omukisa omwana yali mikono gyo bw'aba ali mikono gyo ekyo kirabo Mukama akikuwadde leka kwonoona kati kubanga wanaatuuka eri waggulu wa mpagi gye bali ojja kuba tokyamusobola aba amaze okwonooneka mubayigiriza emirimu bayiga okufumba bayiga okwala obuliri bayiga okuba abakakamu kikulu nnyo bannange aye tembakiriza kutambula okutaaya yakuleeta bingi gyatambulidde abaliyo bamanyi abalala boogera olulimi lwabwe abalala bawemula abalala maka gagenze wa mukwano gwe balina empisa ndala ate gwe naawe omuyigiriza birala olwana beere mu mutwe gwe kati abeeraawo woogi naye ekikulu abaana mubayigirize okukola emirimu gy'awaka. Kkiriza abakugu bakulundire enkoko tuzinshuwaringa